Ebbanga nga lyetoolodde okuva omugenzi Sheikh Nuhu Muzaata lwe yafa mu nfa etategeerekeka, abantu bonna nga beebuuza ddala yafa ki? Kale era munnange oba oli awo n'otandika okubeera nga weewuunaganya mu abo abatuvudde ku maaso nga weebuuza n'eddala Sheikh Nuhu Muzaata yafa ki? Wano nno munnange omulangira Nakibinge ayasize ebyama ku lukwe lwa Sheikh Kamulegeya n'omugagga Sebaggala. Munnange ebigambo ebikambwe era ebikaawu ebyayogeddwa jjajja w'Obusiraamu omulangira Dr. Kasimu Nakibinge Kakungulu byongedde ebibuuzo ku nfa ya Sheikh Nuhu Muzaata Batte eyali akulira ddaawa mu Busiraamu obw'Ekibuli. Dr. Nakibinge eyalabise nga ayogeza busungu nga bw'aluma emba yategeezezza nti omugenzi Sheikh Zubair Kayongo eyasooka okubeera Supreme Mufti w'Ekibuli bwe yafa, we yategeerera nti ye ne mukwano gwe omugenzi Muzaata obulamu bwabwe buli mu matigga. Ono munnange annyonnyodde nti obuzibu bwonna bweyoleka bwe yategeeza banne bwe bakulira Kibuli okutandika ku nteekateeka ez'okulonda Supreme Mufti omupya okudda mu kifo kya Kayongo, nga kino munnange Sheikh Abedi Kamulegeya eyali akulira Bamasheikh Ekibuli yakiwakanya n'amutegeeza nti tekisoboka kubaawo okuggyako nga bamaze okwebuuza ku banene mu gavumenti. Awo kansooka ensi ate nnyo ku lwendo lw'amazzi muganda wange pressure kiyinza otukubira wano, era kantwale omukisa okubanjulira omusawo Dr. Omutendeki nze gwe navumbula nga Uganda at large era nga yeekukumye eyo atya okwogerwako awoza kimu nedda gwe kati basooke nga kkubira gwe kati gwe aba akola ki olwosooka oba directing egyendi, naye nze saagala kubiyingira mu directly kubanga munnange obimanyi batya fiya. Naye ffe munnange mu Uganda eddako ennunule abo bonna tubaagala ku mwanju, kakati gwe wenna alina obulwadde omutima, ekibumba, amawuggwe, pressure, sukaali, prostate n'ebirwadde ebirala gwe byomanyi. Abasajja gye bali muganda wange nga bakola research ate nga bakugu balina talent ewonya era etegeera. Gwe bw'oba oyagala okukakasa ojangu wano ku WhatsApp namba zange z'olabaawo emyesembyo 15 ddala esembyo 73 gwe nkuwa ennamba n'oyogera naye ajja kunnyonnyola era ojja kuvaawo okakasiza kubanga bannyonnyoddeko bazze nga ne banga nti Uganda at large ono omusajja mukugu, ono omusajja mukugu ebyaddala era abawadde ku ddagala erisooka kubanga yajjanjabira mitendera. Bakakasizza nti mu butuufu ono dokita owaddala era mu Uganda mulimu abantu abali talented, naye munnange tulabye nnyo buli kimu tukikolera eyo mu mikwesese twekeka bwekwesi abasajja kwegamba bo buli kimu bakirowooleza mu ssente mpitirivu ennyo. Kale yesu tikiweetaagisa ssente era okuwona kuba ku nsi tekuli kyabwereere naye ate nga era owonye. Kale emboozi yaffe eno engeri kiri nti munnange Sheikh Nuhu Muzaata yafa mu nfa etategeerekeka, tetumanyi kyamutta go ge mazima, naye jjajja w'Obusiraamu atunnyonnyola nga bwe nkubuulidde awo nti ebintu byaliwo okwebuuza ku gavumenti. Munnange Dr. Nakibinge annyonnyodde nti okuwabula kwa Sheikh Kamulegeya yakugaana n'amutegeeza nti tebalina muntu yenna munene gwe balina kwebuuzaako nga balonda Supreme Mufti, nga kino munnange kyanyiiza nnyo Kamulegeya
n'afuluma olukiiko nga yenna yeecwacwana tasalikako musale. Dr. Nakibinge ategeezezza nti waayita akaseera katono omugagga Medi Sebaggala owa Sebaggala and Sons nga ono mutabani wa Sheikh Saban Sebaggala Ekisaasi era muto w'omugenzi Alhaji Nassa Ntege Sebaggala neyali omubaka wa Kawempe North Alhaji Latifu Sebaggala yamutuukirira n'amutegeeza nga bw'alina okukolera ku byamugambiddwa Sheikh Kamulegeya mu bwangu okuyimiriza munnange okulonda mufuti omupya. Omulangira eyabadde ku mukolo okukukwasa Sheikh Imam Idi Kasozi emmotoka kapyata ekika ekya Harrier Kawundo eyasondeddwa abasiraamu ne bagimuwa nga ekirabo okumusiima olw'ebirungi byakoledde obusiraamu n'annyonnyola mu busungu nti munnange Sebaggala yamutegeeza nti Sheikh Kamulegeya ye yali amutumye okumuwa okulabula okusembayo nga bw'atakikola mbu baali bagenda munnange kumukola ekintu kyennyini kye baakola kitaawe omugenzi Alhaji Badru Kakungulu. Omulangira ategeezezza nti obusungu bwamukwata mu bwangu n'alagira Sebaggala okufuluma ennyumba ye n'amukomekereza obutadda nti ye si mwana muto bwe babeera baagala okumukola kyonna kye baagala bakimukole naye tagenda kutiisibwatiisibwa. Omulangira ategeezezza nti byonna ebyaliwo yabibuulira munne Muzaata n'amulabula nga bwe balina okwegendereza mu buli kye bakola wabula basigale ku mulamwa ogw'okulonda mufuti omupya nga wano olukiiko munnange olw'abamasheeki ab'amaanyi olw'oku ntikko we lwalondera mufuti Sheikh Kasule Ndirangwa. Omulangira ategeezezza nti eno ye yali enkomerero y'enkolagana ne Sheikh Kamulegeya wadde nga baasigala babeera ku mikolo ewamu wabula oluvannyuma Sheikh Ndirangwa yalekulira obwa Chief Mufti n'annyonnyola nti yali takyasobola kukwatagana ne bakulu banne ekibuli wabula ensonda ez'omunda zategeeza nti okulekulira kwa Ndirangwa yatya lukwe olw'okumuggyamu obwesige olwali lukulembeddwamu Omulangira Nakibinge n'addukira ku TV ya Kabaka ku Masengere n'alangirira nga bw'alekulidde. Nakibinge ne Ndirangwa obutakwatagana bwabwe bwava munnange ku ddiiru ey'emmotoka kapyata n'ebisawo bya ssente Ndirangwa bye yaweebwa okuva mu State House nga tabuuliddeeko bakulu banne ekibuli nga alumiriza nti emmotoka zaali zaakuweebwa bakulembeze ab'obusiraamu mu disitulikiti eza Buganda. Ono baamuteeka ku nninga annyonnyole eddiiru ye yakutudde okumuwa emmotoka n'alemererwa munnange okumatiza bakulu banne nga ensonda zirumiriza nti olukwe luno lwonna lwakulemberwamu Sheikh Kamulegeya eyeeyogerako nga kabaka wa fitina mu busiraamu. Bombi Sheikh Kamulegeya ne Ndirangwa beegatta dda ku bukulembeze bwa Mufti Sheikh Shaban Ramadan Mubajje e Kampala mukadde nga ono okuwakana n'obukulembeze bw'ekibuli kyava kukulumiriza Mubajje okutunda emmaali y'obusiraamu nga tabakitegeezezzaako. Omulangira ategeezezza nti ye Allah
yamuwa ekirabo nti omuntu ne bw'akola ekibi osooka n'omusiriikirira ne weefuula ng'omusiru, wabula bw'ajawukana naawe tomuddira. Ono annyonnyodde nti wadde yali akolagana ne Kamulegeya naye yamulinako amawulire agatiisa agamubuulirwa abasajja abakulu mu ntuŋŋamo nga bamulabula ku nkolagana ye ne Kamulegeya, nga balumiriza nti yeenyigira mu ffujjo omwafiira abantu mu kitundu kyabwe. Omulangira akakasa nti obujulizi bwonna we buli obulumiriza Kamulegeya, n'amujuliza nti Allah we yagenda munnange okumubonereza ku lunaku olwa kiyama. Ensonda zitegeezezza nti Sheikh Kamulegeya y'omu ku bavubuka ab'omutawaana ennyo mbu abaali bawagira ekibiina ekya UPC ekyali kikulimbirwa omugenzi Dr. Milton Obote mu katabo Betrayed by my leader aka John Kazola ne Uganda Revolution okuva 1971 paka 1986, How I Saw It aka Lieutenant General Pecos Kuteesa, boogera ku bavubuka bano aba UPC ng'abaali abakozi ab'effujjo era batta abantu bangi. Mu 2020 nga Buzaata amaze okufa, ebigambo byayitiŋŋana nga Nakibinge bwe yali alidde obutwa. Bino byayogerwa olw'engeri bwe gye yali akyuse mu nfaanana nga yenna akoze nga n'olususu lwe lupeeruuse nga alinga alina n'amabala ag'ebipaapi mu ffeesi. Wabula oluvannyuma abamuli ku lusegere baatubuulira nti omukulu yali talidde butwa, wabula naye muntu alwala nga abalala kubanga munnange alina omusaayi. Abasawo balangirira nti Muzaata yafa kirwadde ekya COVID-19 wadde nga wakyaliwo munnange abatabikkiriza nga nange Uganda tulagimwendi. Ono yali musajja kawandula bigambo era emmundu emmenye ey'obusiraamu obw'ekibuli nga okufa kwe munnange kwabazze mabega. Wabula okwogerako ne Sheikh Kamulegeya okubaako kyayogera ku nsonga zino si kyangu nnyo kubanga n'amasimu takola ki tagakwata agamanyiddwa n'okubaako tegaliiko. Wabula omu ku bayambi be amaze kutubuulira nti Sheikh Kamulegeya yagenda wabweru wa ggwanga nga bamusuubira okukomawo mu ggwanga wiiki eno nti era bw'agenda okwandukula ebigambo by'omulangira. Ono ategeezezza nti omulangira ne bw'aneepika tagenda kutuuka wa Kamulegeya w'atuuse. N'alumiriza nti obusungu omulangira bw'alina kwe kubeera nti Kamulegeya mbu yanafuya obusiraamu bw'ekibuli ate n'ayongera amaanyi ab'e Kampala mukadde nga mu kiseera kino gavumenti beetwala nga abakulembeze b'obusiraamu abamanyiddwa. Ono awadde omulangira amagezi okusigala nga asindika mufuti we ku mikolo egy'obwakabaka bwa Buganda wabula egya Uganda yonna agyerabire.